Beautiful, hard-working young man. Yatandika mazina ne Eddie Kenzo way back, Wembley Mo. He has danced his way to the top. Naye nagambe kitone chetajja kikozesa yekka. He uses talent to help abaana ng'abajja ku nguudo n'abayamba through his foundation, the Wembley Mo Foundation. So olunaku lwaleero bamukoleddeyo ka birthday, and we got a chance to see his parents. What's the story they have about their son? What is it they say about it? I'm happy with what you do, Wembley, by the way. Webali, this guy gets kids on street. Eri abana bangi nnyo abalina ebitone nga mukoze music, you maximize, you know, enyingiza n'okuggyako olukumi kizibu. Nina wano manager w'omuyimbi omu gwe mmanyi kati ennaku zino ali mu parliament. Naye ne bw'oleeta ddiiru ku muyimbi we nga olyako ng'olina ka percentage ko asobola okukalemera, ye yakwata emitwalo 10 nkwako 10. So that selfishness is in this industry. But there are kids that have chosen to share their stardom and they are building lives. They are really changing lives. Like Wembley Mo. So I celebrate you on your birthday, my brother. Mukama akuteri mubaraka mu byokola. Katulabe kumboze eno n'abazadde be what this means to them. Bazadde bange mbadde njogerako be bano. Ono y'omukyala gwe mbadde njogerako. N'ono y'omwami gwe mbadde nkola ki? Mbadde nsaba naye mbanjogerayo ku bugalo omwana. Mami ne daddy eno gye mbeera. Bano bakwano bange bafuka baganda bange. Bafuka baganda bange. Nsobola okwogerako ekyo kyokka. Kujja ne babuuza bababuuza bakola balabako. Nimbagamba nja baleeta obabufu balabeko. Otherwise, mwebale nnyo kunzaala bananyumirizaamu nnyo. Essanyu lyesisobola na kubanyonyola bulungi. Kusooka kwa byonna neebaza Moses Wembley Mo. Nemusooka okulabirako ekyokulabirako mwebaza nnyo okulaba nga muli wano ku lwa Moses. Mwebale kumwagala, mwebale kubwagalana. Abantu abali wano mwenna nze mbakakasa nti nawaka ne mu kirasi muli bagezi. Mwalonda choice, muli mu choice. Ensi yonna ebalaba. Mosi agamba mama ensi yonna endaba. Nze nga ndowooza nsaaga mama ensi yonna endaba. Ono omwana buli kimu ng'ajja n'aŋŋamba saalina ssente nze. Muleke gamba abazadde bamwe tebalina ssente. Awaka ye muto. Nze nina abaana 11. Naye ate ono yatambuzisa ensi eno. Yanjogezaako yatumye amannya ga mama Wembley. Onnange essanyu ly'ennina lya muntu bw'agonja. Essanyu. Mwebale okunjagalira omwana wange ono. Anange okusooka sirina bigambo bingi kubanga maama wa Wembley amaze ebisinga byogedde, naye tembasaba tugenderaawo n'omukwano mubenga muli mwagalana ate mugoze nnyo bakadde bammwe kubanga omwana ono atugondera. Ono ye mwana ow'omunaana mu baana bange. Kyova bagamba mwana guy abantu tebakula in front of your parents. Wasanga kawe mulimo nga kavimba Kampala eno. Oyinza oba katya kadiribada nnyo naye we kabeera n'abakadde nako kagonda. And he's a very humble young man, very disciplined. Kadi, happy birthday.